nali njagala kutunda kalayini akabaana ne mbagamba nti akantu kano kankatunda kaliko obuzigo obusatu sobole okukomyawo omwana wange naye ate nga bensi beŋŋamba abamu bembuulirako baŋŋamba bwona otunda obuzigo abaana ogenda bakola otya naye nga nange obulumi bwe bunjogeza bwesagala mwana wange kumuziikayo naye olw'obulumi obungi nensalawo neŋŋamba boolyawo kambutunde naye ne baŋŋaana nedda ogirooleka ate nga n'obudde bugenda bali baŋŋamba mugjeeyo omuntu mumutwale bajja muziikayo kyempulira nga kimpisa bubi nnyo. Olina amawulire amapya agaliwo kati ge wakafuna okuva e Dubai ekipya kyonna nga kikwata ku mwana wo okusinzira ebijjani? Siina amawulire mapya ge naafunyeewo. Wakomadde? Njogeraganya n'oyo ababikolako abaliyo. Wafunayo omuntu eri kati ku ground? Gyali era babigobyeko okulaba nti akoze eki nti atuuse waatuuse era n'empapula ezo zonna ugenda wano okugenda wawawa be babikozeeko. Abadde alina emyaka 42 kuba namuzaala okitobba mu 77. Omulimu gwabadde makanika naye bannange simanyi bwe ŋŋenda kukola baana. Abaana bwe buzibu ate kati omwana wange engoye yafaanandekera abaana nakirabanga ekyomugaso ennyo ekyomuwendo ennyo kuba yatulekerawo abaana emiti emito naye munnange watya nga sibakuzizza kuba tewali agenda balabirira tewali agenda kubalabirira kati nakola nti omwana okudda Programu ene kutusibwako aba Kisitu Electronics abatunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba baweereze WhatsApp Kato Akora Construction ate bo babeere nga bakolera plan ate bakuzimbire ennyumba bagiyooyote ennyumba erabike bulungi ku mitendera gyonna oba oyagala kalina oba ennyumba ya wansi bakutereko biodigest oba septic tank kabuyonjo ey'omulembe guno etaya space tewunya ya ssente etono nnyo abasangibwa na Lukolongo oba ennamba y'essimu eri wansi awo Zwa and Sons bo ate baweere nga bakusupplyingira ebintu ebikozesebwa mu kisenge genda ku Mukwana Arcade obaguleko amasuuka duvet blankets mosquito nets ne kalonda yenna ow'omu kisenge ennamba y'essimu weeri awo ne delivery bagikola Nalongo Bridals yakuguza gowns z'abagole abamaids matrons party dresses ennungi asangibwa ku City Mall n'ennamba y'essimu weeri awo Sozo Properties agula ebikozesebwa mu nyumba mu restaurants gym saloon kalonda yenna asitabira nga akyali mu mbeera nnungi mu mulage mu kuba ekifaananyi mutwaleyo ku office zaabwe Kireka Kamuli Road ajja kuba nga akuwamu ssente naawe ayagala okugula osobola okugweyuna n'abeera nga akuguza ebintu ebyo nga bikyali mu mbeera nnungi Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo mwebale nnyo genda maaso n'okuba nga mutwegattako amanya gange nze Waswa Emmanuel onakolere ne very special way tutambudde tukomyewo Mutungo tutambidde ku mikutu ebiri mirambirira Waswa YouTube channel Trust Media Uganda saako n'omukutu ogwa Caveton Music kwe tusinzidde okwanga tuliziganya ndi n'omukulu Oblis Lujja tusinzidde side zeno Mutungo gye tugenza okukolera show babiri omulundi gumu leero mukyaziza oba naye ankyaziza ku mikutu ebiri n'abali ku Caveton Media Caveton Music mbalamusiza mbulungi ogenda maaso n'okwanga musubscribinga tukomyewo omukyala maama w'omutabani eyafira e Dubai nga omutabani ono ye mugenzi Fred Kigozi Salongo Richard Salongo Kigozi twamu featuring kuwa ne banga elise ne tubabulira nti yafiira e Dubai naye Omulambo guleme family okuza n'ensonga mamazi yatunnyonnyola then ade ndi mukono gwange Oblis Lujja wa Caveton Music nankube nangamba nti aina agala kukyalira ku family nabeko ebintu byagituusaako. Maama oli otya? Nje ndi sebo. Oli bulungi? Ndi bulungi kuba nkyassa. Okay. Naye obulamu si bulungi. Si bulungi. Kuba bweraliikirivu. Nina abagenyi bo?
omugenyi omukulu bamuyita Obulisi kulamusasi kale taata webale kuweereza ggwanga nansanyusa okulaba maama nange nsanyuse nnyo okulaba webale kukuuma bazzukulu balaba balabika bulungi wadde waliwo ebisoomoozi bali beba balamusizza ba baby girl ne ba baby boys kati maama awo omukulu ono twali wano juzi ndoze embozi bagifollowinga bulungi nnyo yafiirwa omutabani kati maama nasembayo okujja wano ng'okubira eggwanga omulanga ng'osaba buyambi n'engeri gy'osobola okukomyawo omugenzi embeera eri etya era sofa we tutuuse kuba twasemba obeera wano tewali mbeera yakyuseeko lwaki bigambo bya ssente ssente zikyagaanye bwe ziba nga zeeyongeddeko nfunyeyo obusente butono nnyo tebutuuka namu afu eyameka ze bakusaba eri batusaba miliyoni 15 okuzza omulambo basooka 18 ne batugamba kale mujja kukola 15 naye sente tezinnaba kulabika ate nga batugamba nti mujjeewo omuntu wammwe mumutwale tujja kugenda mu kkooti batukkiriza okumuziika abeeri kyempuliranga kyenkosa nnyo nga bw'okiwulira kubanga omwana wo okugenda ku mawanga n'atadda afazaali okomyawo omufu kati ng'abo abaana siina ngeri yonna gye ŋŋenda kubakolamu afazaali omwana abeerawo n'omugamba taata wo namuteekaawo naye omwana akkiriza nakkakkana naye omwana obutadda kimpisa bubi ate nange naye mu mbeera yange nga nze mulinga bwempulira n'emyaka gyange nga bw'ogiraba kati ate kino eky'omwana nga obutadda ate kijja kunkosa nnyo ndabe nti n'ebbanga lye nnyinza okumala n'abazzukulu sijja kuliweza kuba puresa zigira ne zinkuba nempulira nga sikyategeera na kutegeera nyinza okuteeka ekintu awantu ngenda okulaba nga nembagamba nakitadde wanti wakitadde wali ebirowoozo nina biyitirivu nnyo naye mukama bw'anannyamba omwana wange n'akomawo nja kusobola okulabirira abaana kyetagisa ki omwana wo okukomawo maama kyetagisa ssente ssebo bagamba ssente nga mmeka basookeramu miliyoni 18 naye kakati batugambye muleete miliyoni 15 nga bagamba zaaki ez'okumugjayo eri Dubai okumuzza eno e Uganda. Mama nja kusaba katono nnyo eri omunnayuganda atulaba atawulira oba mboozi yo mu kusookera ddala omukubiremu ekifaananyi omwana ono gwe twogerako ki ekyaliwo aliriddawa n'embeera yonna tuleese n'olunaku olwaleero. Omwana oyo yagenda kukola bwe yagenda okukola e Dubai n'amalako kontrakiti ye naye nze egundi yatwala omwana oyo kampuni ngimanyi bagiyita KHM ye yamutwala kubanga nange nze kennyini omwana wange mu kugenda nagenda n'ensayininga mu kitabo n'agenda n'akola kati bw'akola n'agamba sijja kudda sente ze nagenderera si ze bampa nafuna sente entono nnyo ennyumba agipangisa abaana balina okulya ate abaana bali mu bisulo n'agamba kati ndeesanze ng'engeri gye nsasudde amabanja sijja kusobola kudda kuba sirina yadde 10 nga kontrakiti eweddeko ngenda kuddamu okukola kakati ne tumugamba nti kale kontrakiti endala kati nagenda okuwulira nga bagamba nti Richard yafudde. Ani akuwa amawulire maama? Ampa amawulire eriyo omwana omuwala eriyo omuwala ali mu Amerika mwana wa muganda wange naye muganda wange ye yafa dda naye omwana ali mu Amerika eyo kati yakubira banne essimu eno bannyina n'abagamba bannange maama ebigambo bino mwabiwulidde ko bo ne bagamba nti tetunaba kubiwulira tituwulidde nti Richard yafudde era bamutadde ne ku mutimbagano mukebereeko mulabe naye maama temubuulira amangu ago ebigambo ebyo kati omwana kwe kujja okuŋŋamba mu nnyumba
omwana bwangamba ne mugamba nti ngani akugamba ti bira yatukubidde bira yatubuulidde omuwala bamuyita bira oli ali mu Amerika kaakati bw'abagamba ne bataŋŋambirawo ne bambuzaabuza ne baŋŋamba ebintu bulijjo bibeera ebyobulimba maama toka kakkana biki naye nze kasita baŋŋamba ne mbagamba munnimba ne baga nti bulijjo abantu bye babika olowooza baba baffa bonna ti bayinza okwogera ebintu nga ti si bituufu ne ŋŋoma abaana banzikaatiriza nkeera ne baŋŋamba maama Saalongo yafiiridde ddala yafiira e Dubai ebbanga lyenkana kikati mukyanga yafa 3 oba 31 kwezi ennaku 2 3 oba 31 mu mwezi ogw'omunaana nga gugwako 31 oba 3 kwezi ennaku 2 kyenneerabidde kyesikyajjukira bulungi netutambula omwezi ogw'ekumi tuli mu gwa 11 nagwo gugwako bo eri balaga bakyamuterese bo bali nedda taziikibwanga kaakati basooka ne batugamba nti bagambye nti ebbaluwa z'omusawo zagambye nti yafa covid ebbaluwa eya poliisi yagamba nti yafa covid kati ate ebbaluwa ey'omusawo yagenda okujja ne bagamba nedda Saalongo yafudde ataataaka teyafudde covid kakati manya nti ebintu ebyo ebyokugamba nti afudde covid ne batugamba tebajja kumuzza tekisoboka naffe ne tugamba nti bannange tukoze tutya titebasobola omwezi ne gugwako nga tukyali ku ebyo kukya covid kati bwe twawulira ekyatyataaka ne tugamba omwana waffe bamutuwe tumwagala tujja kumugjayo ne bagamba kale mu bintu mbikoleko mu mutwale era baamutuwa twabikolako byonna bannange abagenze bampaayo 5 omutwalo 3 nga naye bwobimanyi nga bwe nziweerezayo kwoli aliyo abikolako mukwano gwe kakati ebintu byonna byaggwa empapula zonna zaggwa obuzibu bwakumuleeta kampuni eyimiriddewa mu bbanga lino limumaze nga mulina omwana eyafa kampuni tufunanga amawulire gava ku kampuni mwe mwali mugezezaako okugendayo ku kampuni twagezaako olwo mu kutuukayo ne bagamba nti omwana oyo ffe tubadde tetumulina tebamumanyi oba bo boogera ku bamumanyi naye bo essaawa eyo tebamulina kubanga kati omwana yava wano n'agenda eri mu ofiisi yaabwe ne bagamba ffe tetumulina ne ŋŋamba ate omwana wange be baamutwala bani abamulina nze njagala mwana wange be baamutwala era nagenda ku kampuni nensayininga n'okusayininga eyo kampuni ng'etwala omwana wange ate kati lwaki bagamba nti tebamulina okiwulira so kati kampuni olwaliro luno wetwogerera nsisinkano yange naawe newaswa kampuni wagyesonyiwa oba ekyalinayo kyekkolera kampuni nze nandira bisenge ayinza okugamba nti oba njesonyiye lwansonga kuba kakati bba batutte omuntu bayinza batya okugamba nti ffe tetumumanyi era tetujja kukola ku bintu byokola ki byakumuzza kati awo nesimanya gyesaali nesimanya kyagenda mu maaso kambuze katono nnyo mu interview yasooka wangambako nti abakampani bakugamba nti omugenzi yali yalekera okukola nabo yatuuka eri contract nga sente zimala n'akyusa n'agivaamu ofundi bagati bakyanavunanyizibwa kakati anti kyenvudde ŋŋamba bo kennyini mu kutwala omwana be baamutwala kati oba omwana yakyusa n'agamba nti akole emirimu egigye abavuddemu awo kyesaamanya saakimanya naye ŋŋammanyi nti bo be baakola ki be baamutwala gwate kati munnange nze ndi eno mmanyi nti ebiye owulidde ku nsonga z'amateeka olinako gy'oddukidde okwekubira omulanga kuba kampuni eno yennyini era erina amateeka agagitwala
sinnabaako weŋŋamba ko nti ndaga wano. kikyolaba ekigenda okukolebwa maama mu mbeera ekigenda okukolebwa mu mbeera eno nkuba mulanga gwa kunnyamba okulaba nti nkomyawo omwana wange kuba ne bannange bulijjo mbalaba bakuba emiranga ne babayamba. Singa mbadde bw'omu ku myaka gino gye nnina nandigambye nti oba kufa kanfe tekiina buzibu naye abaana buvunaanyizibwa ki omugenzi bwe yaleka eno e Kampala? obuvunaanyizibwa bw'abaana be bano wano be bano abaana bali bana abaana bali 5 bataano be yaleka. maama waali naye maama munnange mwana mukyala muto okiwulira era twali tukyali awo nga tuli awo mu lumbe ow'ennyumba najja n'agamba nti muve mu nnyumba yange abaana gye basula ne maama waabwe ne bagandi muve mu nnyumba kati saalo nga badde ampeereza ssente nga ssente azinsasulira mu budde kati ani agenda okumpa ssente nga ye alaba bikyusi era n'abagoba mu nnyumba era ennyumba ne bagivaamu abaana ne bajja wano maama waabwe n'agenda ewa muganda waabwe ewa muganda we gyali kati abaana bali wano abaana babeera wano. Kati jjajja olinayo omwana omulala akola n'akubeezaawo obeerawo otya n'abazzukulu? Kati eyalimbeezezzaawo ono yabadde asinga okumbeezaawo omugenzi ng'era mpeereza akasente naye ng'abaana bali ne maama waabwe naye nga nange ampeereza akasobola okunnyamba. Kaakati maama waabwe ate n'abaana bwe yabagambye nti mukende wa jjajjamu nange saamunenyezza ate wali muziga badde bagenda kulyawo ki tebalina kyebalina kye basobola kulyawo owulidde abaana n'embeera nabo wano wano wendi wange wano wange. Kakati ate neŋŋamba nti osanga obuzigo obwo bwe nninawo obuzigo nga obwange buli 3 obulala bw'abaana. Wangi nali njagala kutunda kalayini akabaana ne mbagamba nti akantu kano kankatunda kaliko obuzigo 3 kisobole okukomyawo omwana wange naye ate nga bensi beŋŋamba abamu bembuulirako baŋŋamba bw'ona otunda obuzigo abaana ogenda bakola otya naye nga nange obulumi bwe bunjogeza basagala mwana wange kumuziikayo. Naye olw'obulumi obungi nensalawo neŋŋamba boolyawo kambutunde naye ne baŋŋaana nedda ogirooleka ate nga n'obudde bugenda bali baŋŋamba mugyeeyo omuntu mumutwale bajja muziikayo kyempulira nga kimpisa bubi nnyo. Olina amawulire amapya agaliwo kati ge wakafuna okuva e Dubai? Ekipya kyonna nga kikwata ku mwana wo okusinzira ebijjani? Siina mawulire mapya ge naafunyeewo. Wakomadde? Njogeraganya n'oyo ababikolako abaliyo. Wafunayo omuntu eri kati ku ground? Gyali era babigobyeko okulaba nti akoze eki nti atuuse waatuuse era n'empapula zonna byekugenda wano okugenda wawawa be babikozeeko. Nga pointi y'omukadde gye nawulidde agamba ekijja okumukakanya omutima gwe ng'omwana wange akomyewo kubanga si yasoose nfiiriddwa abaana ate nga bakulu nina n'omwana omuwala yanfaako nandekera abaana 5 naye nabakuza. Nange muli nkakasa nti bwe nnaabanga mbadde mbasigazza bajja kgenda n'ekyo Mukama Katonda ky'anaaba atuwadde naye bw'atadda nja kubeera bubi era agamba obutadda butabani nja kufa mangu kijja kushotenyenga obulamu bwe yeraliikira kinaddirira nga tamuziiseeko pressure obulamu bwe agenda kufa mangu nga bwagamba. Kyo kituufu. Kigozawadde n'emyaka emeka? Abadde alina emyaka 42. 42 kuba namuzaala okitobba mu 77. Omulimu gwabadde makanika
eri embeera ye muganda mugira mbeera si nnyangu so mukadde ono mukulu yigwe mugenyi gwe nakugambye sebo wangambye nti tuli ku Cavuton Music subscribing ale ku WhatsApp YouTube channel saako ne ku Trust Media Uganda kwe tusinza okwanga tuwuliziganya bulungi lino omukulu obulizi lujja aza okukyalira ku maama w'omugenzi Kigozi eri okubiri ntawanya nnyo Kigozi ani Kigozi Richard Salongo kubaka kiboledde omukadde n'abazzukulu obubaka obusookera ddala kwe kubagumya maama tuzze okubagumya tuli wamu nammwe mu mbeera gye muyitamu embeera twagirabye n'Abannayuganda abalala basobodde okulaba ku mbeera omukadde gy'ayitamu banyolera wamu naawe era bakutadde mu ssaala nze ne mwannyinaze ne tusalawo nti wayogedde ne ku byokulya nti nabyo bikutawaanya eri abaana nga bwe tukyanoonya ssente tusazeewo tukuleetereyoko ku mmere bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo bannange mwebaze baana bange tweyanziza nnyo ssebo tweyanziige bannange bwe mujje mukama abaddizeewo afune ebintu bijje bwe butebe guli tukyagenda maaso n'okubanga tuwuliziganya Bannayuganda nga babireeta tubakoowola gye buli nga sinaana bakoowola Cavuton embeera eno gyogerako oli munnamawulire tumaze ebbanga nga tukola ebintu bya humanitarian bino ebyokutaasa kukomyawo ekisooka embeera y'okubanga abantu bafudde nnyo Dubai naye ng'okudda kuzibu ogyogerako kinga munnamawulire ndowooza kigenda tandika ne kampuni zonna ezitwala abantu oba ezajja mu mulimu guno ogw'okutwala abantu okukola ku mulundi guno naddala nga kifuuse kyattunzi nnyo Abannayuganda okugenda okunoonya akasente ebweru ye trend kyekiriwo emirimu tewali wano obwavu bungi omuntu atunulira famire zaabwe ng'alaba omuntu ng'omu Sekinomu yalina okwesitula okulaba ng'asitula famire eyo so bambi ne basalawo okugenda ebweru eyo banoonye ssente kyembasaba abakampuni ezitwala abantu tutunulire nnyo abantu bano betusindise ebweru kubanga olwaliro omwana ne waba yakyusa n'agenda mu kampuni endala era asigala avunaanyizibwa ku ggwe eyamutwala wano Maama signature ayina ya KHM enabulagala kakati omwana ne waba yakyusa fuba nnyo obeere ng'ate ne sayidi eri gye musindika abantu kubanga nkimanyiiko nti eri nayo balinayo ba agent okitegeera ku ground gye muli temuleetawo embeera etuwooza nti ku ground temuli omwo musindikayo busindise then kiba kibi so embanga ku ground did gye muli mu following up bana abantu abasayinize nammwe okutambula nti bagenze kunoonya ki ssente ate era n'ekirala tukozese embeera eno ey'omukadde mutunuulire obulumi maama bw'ayitamu wano muddeyo mutunuulire n'obulumi bw'abaana abo abangi eva batukaabira nti kino kyempitamu nze bansibidde mu kisenge okumala wiiki namba sirya nze kino wekiti tuveeyo tutunulye kati ebintu ebisukka okusindika obusindisa omuntu ogenda okukola ng'omufunemu akasente nga tufuddeyo okulondoola obulamu bwe buyimiridde ku ki okiraba ndowooza kye kisinga okubeera ekikulu kambuze kira kimu because on top of all we have the government ndaba nga gavumenti tewaliwo okulegeza because here we have government tulina company tulina agent weri ne government yeri eyawano tebagayadde olowooza tuzze tukola ebintu bifaanako weebiti nga twogera ku nsonga zezimu n'ensonga si yeso zijja zisiŋŋana onaabeera ku kizibu ekityo omulala naabeera ku kizibu ekirala twengegize ku bantu ab'enjawulo abamanyi ensonga z'abaana bano n'otusinga naye buli muntu atuuka ku paati ya gavumenti olabira ddala nga waliwo ekitali kituufu okisegera ekintu ekyo waliwo ekitali kituufu ogenda okulaba ng'oli agamba nti nze bankanga n'okunkanga olw'ebigambo byenjogera ebikwata ku sekita eyo okutwala abantu ebweru kale kwegamba gavumenti tusaba busabi wekibanga kino weekiri kiriwo lwa bulungi waffe abamu twakkiriza nti essuubi lye tulina kwe kugenda ebweru tukolere famire zaffe nga tewaakyali ssuubi lyonna lyonna Kampala kakati nammwe gavumenti mubanga mwatuwa akakisa kano nga ke kaliwo nsaba mututunulemu mulongooseewo nnyo akwegamba nakyo tukyongereko kuba kati omusolo gwo tebajja gaana gutujjako nga tumaze ofuluma buli we tugenda okukola ate ogenda okulaba nti nze yagendera mu bulumi ate omusolo munzijjako muki mungi okiraba ekintu ekyo so kati ebyo byonna gavumenti manyi
musobola okuzuukuka Ate batulaba. nemutunuulira ensonga zino ate ebintu bino mubiraba mubiraba nnyo ebintu bino mubiraba naye nga bulumi bw'amaanyi ffe abantu abamu tuli emotional mu nsonga weeziti naye nga tusaba busabi gavumenti tusaba busabi bekikwatako ba agent side eyo mu abasinga n'okutulaba n'olaba ensonga y'omwana mwaka guno ne guggwako ng'omulala alesa ensonga ye n'omulala n'aleeta ensonga ye kwegamba bbanga tono nnyo olaba abaana banjawulo nga buli omu alina ekizibu ekyenjawulo naye era tolaba ddi oba ddi kwegamba eyali tuyambye yali badde eyajja jjo okitegera ekintu ekyo simanyi oba tusabe katonda tumale mulabako nga sse ku nsi kuno nga zze fizikale simanyi naye nga tuli mu ssaala zokka tusaba busabi katonda ayambe babiri nga bataasa naye ngaekikulu ky'omulamwa gw'eno program twagala muyambe ku jjajja wano we tuli abazzukulu abayina ayina obusobozi oyinza okuba gwe oyinamu obanga naye wali oyiseeko mu kyekimu oyinza okusanga naye wali ofiiriddwako omuntu ng'ali bulaaya wakola otya okulaba nga owuwa akomawo n'omuziikako kakati gega amagezi yembeera gye tunoonya mu puroguramu eno taasa jjajja enamba ze z'essimu weeziri agenda kubayongero zibasomera jjajja ogenda soma enamba zo abantu bongere okubeera nga bakuddukira mu mbeera ey'enjawulo tusaba alina kyolina mmere giweereze ejja kutuuka awo alina ensimbi connecting ne jjajja era kuba kugambye point yange esi okunuma nti at the moment omwana we kawata muziika wano emyaka gy'alina obulamu bwesaze okulabirira abazzukulu tatabulabawo nsomera ku namba jjajja eri 0757 42 48 16 njakusaba ogiddemu 0772 95 61 06 MTN Nakanwaji Florence eya Airtel kanjiddemu eri 0 7 5 7 ana mu 2 ana mu 8 16 0 7 7 2 9 mu 5 nkaaga mwemu 0 mukaaga enamba y'essimu so tubako owola bannaffe ffe olwaleero bwe tuba nga tusobodde okuleeta ku kyokulya n'omulala nemmere tesobola kuba nti yeemala okitegeera ekikulu kya byonna nti nze nja kwebaza katonda nti ennaku essatu kale bwe gaba nga gabadde maziga ga mmere tegajja kubeerawo wetuwe tujja twegattako ekikulu kya byonna bulijjo nkibagamba mu program zetutera okukoleza okuyamba tetujja kukola byonna tubimaleyo tukyusa bukyusa bulamu okusingako obwo bwe tulabye ekyo kyolabiddeko ddala omuntu amaziga ge mulaba ku jjajja wano olwaleero bwe tugasangula obusanguzi kimala bumazi kyokka kiba kitumala oba basigadde bali batya oba batya asita tukyusaako ekyo kiba kimala bumazi so naawe bwe naatulaba abannayuganda mwenna abatulaba mu ssaawa ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo tubasaba mutunulire nnyo jjajja ono n'emboozi y'omwana we ono tumulaba mu kifaananyi kati omwana yalemera ku mawanga yafa mwami Richard Kigozi abaana be bamulabirako mu kifaananyi naye ng'ekikulu kya byonna tusaba mujje muyambe jjajja bannange tuyambe jjajja njagala okwebaza mwannyinange Olivia ali UK gy'awangaalira ensonga zonna ezikwata ku bantu azintuusaako mu budde bwangu nnyo mbeera sinnalaba nga ye yantegeezezza dda nti kino weekiti waliyo omuntu afaana waati ne waati kwegamba ne tukwatira wamu okulaba nga tukola ki nga tugenda tukyusa abantu baffe mpola mpola mu mbeera we naye nga jjajja tukusabira guma nnyo jjajja abawuliriza omulanga ne badduukirira webale nnyo mwebalire eddala naye bannange simanyi bwe ŋŋenda kukola abaana bwe buzibu abaana bwe buzibu ate kati omwana wange engoye yafaanandekera abaana nakirabanga ekyomugaso ennyo ekyomuwendo ennyo kuba yatulekerawo abaana emiti emito naye munnange watya nga sibakuzizza kuba tewali agenda balabirira tewali agenda kubalabirira kati nakola nti omwana wange okudda abantu bagenda basanyufu okudda
naye okudda ebitunga bino so ng'ogenda tugenda kunoonya ssuubi na ssanyu abadde ku mukutu gwa Waswa Emma mwe nnyo nga mutugoberedde Captain Music subscribing nga mwenna mwebale nnyo nga mutugaseko nkwebaza ssebo okutulako naye okushema nange nkwebaza ekikulu kya byonna Waswa njagala okwebaza weebale nnyo weebalire ddala platform weziti tulina zikozesa ku mbeera ya kugatta ku bantu okitegeera tuleme kuzikozesa kufuna ffe nga ffe kuba kino Katonda yakiteekawo yatuteeka mu wetutudde olwaleero okulaba nga tukola kye tukola so Waswa nkikwebaliza nzijja ngo ya programs zo nnyingi ozikola abantu obulamu ne bukyuka n'obatunuli okulaba nga ate kwegamba okikolera ddala nga tokikola just lwa bigendererwa byo naye ng'okikola okulaba nti omuntu akola ki akyuka so ekyo nkikwebaliza genda mu maaso ne woolikeera olunaku ng'olaba nti bakuvuddemu bw'okikolera gwe sigala ku mulamu ogwo ne woolikeera olunaku nga waliwo ebisasamaza bingi mu kibuga abangi bakola ebisasamaza bakola ebintu ebitagattako gwe sigala ku kigattako so nkikwebaliza ate ne nebaza n'abantu abo ab'omuwendo abakkiriza nti Waswa akikoze kangende ne Waswa lujja akikoze kangende ne lujja so tubeebaza nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga mulamu kuyamba tuyambe mubeere bulungi banne mweraba ku mikutu gyombi so njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako ku ngulu ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako
tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko eba ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene. Eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19, ne tuteekako waya amataala 8, buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger. Ne tuba n'emitwalo 98 eba ya mataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola. Ne tukuteerako radio ne charger. Ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV. Ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger. Ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo woba omaze ozigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okuggyako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30. Ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka. Fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36, 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tomanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu. Naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe abalina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.